Novena ey'obusasizi bwa Katonda olunaku olusooka. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Olwaleero ndeetera abatonde bonna naddala aboonoonyi obannyike mu nnyanja y'obusaasizi bwange. Mu ngeri eno ojja kunkubagiza mu nnaku yange empitirivu ennyo, okufiirwa emyoyo egyo kunsulamu. Ayi Yezu asingira ddala okuba omusaasizi, mu kikula kyo kyennyini otukwatira ekisa n'otusonyiwa. Totunuulira bibi byaffe naye tunuulira obwesigwa bwaffe bwe tussa mu bulungi bwo obutakoma. Twanirize ffenna mu mutima gwo ogusingira ddala okuba omusaasizi, era totulekanga kugweyawulako. Kino tukikusaba nga tuyita mu kwagala okukugatta ku Katonda Kitaffe ne Mwoyo Mutuukirivu. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa abatonde bonna naddala aboonoonyi abataliiko bwe bali, bonna ababbikiddwa mu mutima gwa Yezu ogusingira ddala okuba omusaasizi. Olw'okubeera okubonaabona kwe okuyitirivu ennyo, tulage obusaasizi bwo tulyoke tutendereze obuyinza obutakoma obw'obusaasizi bwe emirembe n'emirembe. Amiina. Wano tuzzaako sapule yaffe ey'obusaasizi. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa naye tukyokole mubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaale naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu Nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda, Paatri omuyizi wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana we ali omu yekka ye Mukama waffe, eyali muto okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaabira Bikira Mariya, n'abonaabona ku mirimu gya Ponsiyo Piraato, n'akomera ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Katonda Paatri omuyizi wa buli kantu, adda okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, Eklezia Katolika omutuukirivu, kussa ekimo kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira kw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddabiza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omwoyo n'omusaayi, Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo, okuddabiza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna.
Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu, kikula kyo ekisa awamu n'ensi yonna.